nzo gusambwa juzi gwajja kubuliri gwange negunkona ko nugamba gwe boss ngo gusambwa wali gusajja wafa ngulaba physically nali ngulaba physically nali neba sese nabagwena kuntu negujanga guwanvu negamba gwe boss negunkona ko wano kuvivi ngenda kulia ntandise kuzito omanyi wotegera nti stani ugenda kulia heavy tandise utandise nakale kulia gutandise kuzito ngamba gwe stani nkumenya negudduka niguvaawo so sitani takuleka mwabarokola abana abagenda koza nti nze ndawangula sitani ani akubulidde olutalo lukyagenda mu maaso mwabarokola abasabi nnyo mwegendereze sitani awambira mukola ki mukusaba era gumbunafu mukusaba sina kikyo kingenda kugamba kati nakugamba tuli munafu togitora nakulaba osaba nova nga toyina kyulabye kati gona kugamba nze ngamba abarokola abasabi kubanga abarokola abasabi buli bogenda ku mavuyo bogenze ku lutalo bogenze ku lwana kubanga one day nze nali nsaba ndi wange kino sikubulira kiroto nkubulira ndi ku mavivi kati bwe nali ku mavivi nga nsaba omusajja najja ku mavivi gange so nga mukyala naye nga yefudde nsaba nali nsaba sente nangamba kyobugaga nze mbukuwadde ne mutunuulira bwe mutunuulira nengamba nedda sigwe gwe nsaba kati ndavaayo mu fomu yennyini nafuuka mukazi nandaba eriiso natunula eriiso ekkambwe bwe yantunuulira eriiso ekkambwe nemugamba nkutegere ne yesoza n'agenda lwaki mutegere lwaki nkugamba olina okubeera na discernment baba toyina discernment tegeera nti obulokozi ojja kutambula aganaaga ojja kuba muweereza wa sitaani nga tomanyi ojja kuba muweereza wa misege nga tomanyi kubanga toyina spirit of discernment baba toyina discernment muggwe nga gwe oyagala nnyo ebikucamuukiriza oyagala nnyo wali bw'oba otuuse ku kituuti owube nnyo akabi abalenzi bakulabe naye oba okwata akazindaalo just toweereza mukama oyagala bakulabe nga bw'oyimba nga bw'oweereza oyagala balabe enyaasiyo mukankubuulire beera mu kuyimba nebyokuyimba bikomaawo toyagala kuweereza toyina discernment muggwe buli kyonna kyolabye oyaniriza bezawe kanyiteko ekyokubiri abalokole gwatanawasa nga oli mulokole tonafumbirwa mulekerawo okufumbirwa abasajja abatali balokole nga muli balokole ngenda mukyusa tosobola mukyusa mukuba ekigambo mu bufumbo tubeera ekiro nga bebi omanyi Yesu akwetaaga kati gwontutaawo kanzireyo kubanga ebingi biratuli byoge kanzireyo nze nawasa omukyala nali ndi wa myaka 16 n'omukyala naye n'omwala yali muto fena twali bato kati nali si mulokole naye omuwala we bwemala kumuwasa nendoko bwemala kulokoka sitaani bwe yavaayo nabagamba nti nze ekyange nkiyita nti ebiri mu kkubo ly'obulokozi kati bwemala okulokoka embwa ne zijja mu bbanga nga zivuga ennyonyi zingamba Robert nti omanyi nti oyo mukyala gw'olinayo si wuwo embwa zivuga ennyonyi zingamba gwe Robert oyo omukyala gw'olinayo yaliko embwa ezikulya nga nti oyo mukyala wange kati nga nze bambi ndi muto sibitegeera ebyobulokole sibitegeera nendwana okimanyi Katonda bw'aba akulonze ova buto nensaba nebigaana kati ekyavaawo nali ntudde eddoboozi ne lijja ndenegamba nti Robert omukyala oyo gw'olinaye omukyala bamuwonga maama we yali tazaala oluzaalo nga lubuze n'agenda mu ssabo bw'agenda mu ssabo ne bakola endagaano abasamize bagamba jjajja omwana asooka okuzaalibwa alibeera wammwe bajjajja kati ne bazaala omwana oyo nanga nti omwana oyo wa kibi tajja kukola ki tajja kulokoka kati nze nenfukama nze ndi muwakanye ndi wampaka Robert tomala galeeta bunabi bwona embukkiriza kati ne tutuuka ne tuzaala omwana kati ebigambo ne bijja ne byewandika ku kisenge ekiro twebase byajja bya mirundi esatu nga sera si vision si tulo si vision physically ku kisenge ne muvaamu amalozi nigangamba Robert omukyala gwebase naye mu buliri si wo nange nga mpaka nenga nti oba oli Katonda njagala ebigambo bino bisangukewo ne bisangukawo nengamba oba oli Katonda biddewo ne biddawo era niga nti oba oli ono omukyala gwebase naye mu buliri si wo muleke kubanga omukyala ono gwebase naye mu buliri ayina omusambo gwe bamuwongera baguyita Rachel erinnya lyago baguyita Rachel kyata abamuwala tumwala bamusingira muwala Rachel gwe musambo kubanga omusambo ogwo natuuka gulabanga si muntu yagundazi nga kawala kato bwe kaba katambula enjuki ze zikagoberera
kasobola okufuuka musota bekaba katambula byenjuki zizikagoberera kalecho nanga edozi nilingamba nti oyo bamwongere nikatuuka nekajja ne mu nyumba physically nga sina gwe nkigamba okimanye ekintu okubeka nga toyina nze sina musumba gwe mbigamba munnange tuba tuwakana ne Katonda wange nga sina musumba gwe nange Katonda yangana ngugutosabirwa kati ekiro nezukasawa mwenda bezukukasawa mwenda okusaba yali mu buli ngendo okulaba omukyala n'ava Magombe nga yabikiridde olugoye ku mutwe gwa face najja namwebakako kati immediately nga ndi kumavivi nyimusize emikono nenda bangaze gwe nali nsinza yali waggulu ennyo nga gwe nsinza okimanyi bwoba osinza otera kutwalibwa n'ova mu mwoyo nenda bansinza omusajja ali waggulu ennyo naye nga yali akuuma Uganda yonna nga yagiwa security nga tuwali muntu akulu nemwegayirira nengamba Mukama Katonda ankwegayiridde omukyala ate nali mwagala bambi nga twali tetuyombangako twali tetulwanangako teyina mpisambi wamuzaala namu wazala mukomo nengamba Mukama Katonda ankwegayiridde omukyala ono mulokole muyambe Katonda nangamba nti ono mwana wa kibi omwana ow'ekibi talokoka yes wali abantu nga tebalirokoka mwana wa kibi tagenda kulokoka nenkaba maziga ninga kuma nawaka nange bigambo byewandika ku kisenge ngenenda bente zize zikuba enyumba yonna eryawo gweru kati ningenda ko mukyalo wengenda ko mukyalo Mukama nagamba nja kukakasa olwaliro kikakasa nti omukyalo gwe wasa olabe bwafaanana kati wengenda ku kyalo Mukama nandose kyoto nangamba enkyabo onobodda Kampala gende ewaabwe omukyalo oyo oyiteyo ojja kusanga ettooke baali simba lyateekako enkota naye ng'enkota eriko omumwa gw'ettooke ogwo gumu omunwe gumu nkota y'ettooke kyali kiro nange kumakya bwene nizijja Kampala kati tuzeri reality nempitayo kyaneewuunyisa kituufu nasanga ettooke lyaliwo ng'enkota yeteeka naye kuliko omumwa ogwo gumu Mukama nangamba nti oli muzaalako omwana ogwo oyo mwana kukumi nangamba kankuwe n'ekirala nkukakasa bw'ogenda Kampala bw'otuukayo tosula mu kitanda sula wansi bw'onozuka ku makya ojja kusanga pusi ya bulaka mu nyumba gikube amazima bwe natuuka Kampala nasula wansi ku makya nasanga pusi ya bulaka mu nyumba saamanya we yali eyise n'okuba nezyemuko nenkuba kati okuva ku olwo bwe nasanga nga pusi yenkazi nga mpuli wali w'amaanyi aganjikira bwe nasanga nga pusi yenkazi nga wali w'amaanyi aganjikira bwe nasanga waliwo pusi yenkazi nga amaanyi aganjikira ninga narwana n'ekintu kati awo Mukama we yangambira nti genda mu kisibo ky'ennaku 40 kubanga nali sisiibangako nangamba nti genda omala ennaku 40 tolya tonywa nange nali manyi tekisoboka awo Mukama we yagambira kati bwenkoma weka mu kisibo ky'ennaku 40 nja kwogera omusajja gwe nasanga ku lusozi ndi mu kisibo ky'ennaku 40 kubanga ekisibo ky'ennaku 40 ekyo bw'oba okisiibi tofulumawo bweru lwaki engeri omubiri gwe bwe guba tegulina gaadi y'emmere empewo ebekukubira ddala mpaka mu byenda kati saafu empewo ekukubira ddala mpaka mu byenda kati olina okubeera wabuguma nali nina okubeera mu katenti kanga wabuguma eri munda nga sivaayo bwe nawulirira omusajja eyali Sembera yayitanga mu kibuga ng'akungaanya abantu bwe yabaleeta ku lusozi lwe sente zonna zozze nazo musawo zijjeeyo kubanga sente zonna zozze leeta teeka muno toddayo ne sente teeka muno sente zonna togenda nazo be basumba bakoze ki abafere ng'amaze kutuuka ku lusozi akugamba sente zonna z'olina mu nsawo zijjeeyo zireete toteekwa kuddayo na sente kati awo bwazaalisawo 11 obudde bukya musajja najja oyo gwe nalaba gwe nali nsinza nga yali avudde waggulu nambuuza Robert nti wangi aliwo omukazi gw'ogamba nti akusumbuwa ne mugamba nti gyali namulekeeka naye nga kiki ekyamenya kuntwala mu kisibo ky'ennaku 40 mpaka kubanga omusajja bwe yajja nangamba nti nga bwe naggamba nti omukyalo oyo siwo mutagende ndikuwa omukyalo omulala nenvaayo nenzija bwe namala okujja waaliwo jjajjaawe jjajjaawe munaku entono nnyo n'afa kati jjajjaawe bw'afa ng'omulambo gukyali mu nyumba jjajjaawe najja ng'omulambo gukyali mu nyumba nze nagendayo zaali ssaawa nga 2 ez'ekirawo nenvaayo nengenda nenebaka kati bwengenda nenebaka amangu ago ngenda kulaba oli omukyala aze anumbye agidde mu musota kati n'oyo jjajjaawe najja nangamba Robert mwana wange ensonyiwa nafa nga sirokose saakubuulira byama nafanga sirokose byama saabikubuulira
nantwala ku nsonde nansimako nandaga omusota nagamba ono omulaba muganda oyo mukyala nantwala ne ku nsonde endala nasimawo omusota nagamba omulaba muganda n'omulala nagundagana gamba onsonyiwe nafanga siyatudde naye mazima yali afudde nga talokose naye yakomawo kunnenenyeza olw'ebyama byali takoze ekitaŋŋambye kati Mukama Katonda bwe nava ku lusozi nangamba Robert bw'ogenda mu nnyumba eyo jamu ebintu byo byokka jamu engoye ezo zokka tojjamu kintu n'ekyo nakimugenda naye bwe natuuka nangamba nti bw'ogenda okunoonya ennyumba gy'onoosookerako okulaba gy'oba osulamu jjukira kumanya nze ndi wampaka ne bwe nafuna ennyumba saagiyingira eyo Mukama gye yali aŋŋambye nenoonya ennyumba n'embula naye okutuuka bwe nakomawo nenyingiramu eyo abantu baaseka bagamba abadde mu bwenzi bwe omukazi yamusuulawo abadde ali mu kwenda naye nze nasiika wadde ennyama eno teriiko kubanga nze jjukira okumanya bw'obeera mu kisiibo kya nnaku 40 nali ntambula nga ndinga akapapula kubanga nali nkola nga nva Seguku ntambuza Kigere jjukira ennaku 40 siridde sinywedde kumala ennaku 40 ekiro ennaku 40 n'emisana ennaku 40 naye bwe mba ntambula si nze yali atambula wansi nali ntambula nga ndi mu bbanga mpewuka nga bwe mba ntambula omwoyo w'Omukama mulaba ng'ekire omanyi nga kalenge nga bw'aba akutte bwenti bwe nalabanga mwoyo wa Mukama bwe mba ntambula nga kalenge wa Mukama atonya bwati bwe natuukanga ku kyaki nga nenyimirawo buyimirizi abantu bajjula amaanyi ga Mukama so ng'oli mulamu tekesi ndi mulamu kino sikugamba kirooto siddalu kino kugamba ndi mulamu so ekintu ekyo wakijiwali n'ogamba mbwa omukazi oba omusajja towasa muntu atali mulokole ninga towasa muntu atali mulokole lwaki kubanga tosobola kukwata ekizikiza n'okigatta n'omusana waliyo abasumba abasinga tebabagamba kintu kino kubanga gwe mulokole ojja kubeera oli mwana wa buwala ojjudde wajjula omwoyo bw'onoogenda ne weebaka n'omusajja atali mulokole amaanyi awo wegagenda okusigala bw'oba oyagala kigezaako genda olabe ekiswa nga mulimu enkuyege oteekemu olugalo bw'onoomala okuteekamu olugalo ojja kumbulya biki by'ojjeeyo bw'onoomala okuteekamu olugalo mu kiswa enkuyege zijja kuvaayo nga zijja kujjira ku lugalo kubanga ffe twakikola nga tuli bato ngo tusobola kulya enkuyege n'oteeka ku lugalo kujjirako enkuyege n'olya so nti omulokole yenna bw'oli mwana wa bulenzi n'ogenda n'owasa omukazi atali mulokole kino kiri kunze Robert nze mpise mu bingi luli bwe wegatta n'omukazi atali mulokole bw'abanga musezi ekitambo eky'obusezi ovaayo nakyo bw'abanga ina sirimu ovaayo naye bw'abanga ina kabootongo ovaayo naye kati emizimu gy'otogenda kujjayo kubanga tosobola kuddira ekyambalo ekitukuvu n'okiteeka mu bisooto kijja kuvaayo kyonna kisaabanya etosi ekyambalo ekitukuvu kibeera na kyambalo ekitukuvu n'obwobiriraanyagana tosobola kudda mu baafu nti ogendeze kuwoza kubanga ekyambalo kiba kya weight na kiri kya weight tekiriko bukyafu bijja kubeera mu kala ennungi entuufu naye gwe mulokole gwe lwakuba olabye lihaaji lirina ssente oyagala ove mu kyaki ogenda olifumbirwe ndirokole kubanga gwe oli mulokole ofumbirwe liri erisanyu ndisabire ogamba nti nja mmusabira alokoke nze Mukama yaŋŋaana nali nkaaba omukazi nali mwagala nnyo akyaliyo oyo omukazi omukazi akyaliyo Mukama naŋŋamba tosisinkananga mukyalo oyo amazima nakaaba amaziga ne bwe nali mu nnyumba nali nkaabira ki teyayina mpisa mbi tanvumangako tetulwanangako bwe namuleka n'agenda wayitawo omwaka gumu namusanga anyiridde nengamba muzza Mukama osaaga nze nja kumuzza tali mwagala nemuzza bwe muzza kuolwe doze nilingamba Robert nakugaana ki kuolwo nasula sebasenge ente zijja ne zikuba ennyumba yonna sigala ndyawo mu kirooto kana kugamba ki saakugamba awo Mukama we yatuuka nangamba waliwo sometimes ebintu nze byenkola nga kiringa ekibonerezo kubanga Mukama yajja nangamba neŋŋaana nti nze ndowooza sitaani so kyenva baga nti abalokole bangi bali mu busibe omwana gwe mwazaala naye omuwuliza byali biwanvu omwana namununula bununu Mukama yannyamba kubanga omwana oli ne bwe namukwatangako ng'emizimu ginkuba naye ne mbuuza Mukama naŋŋamba ekyokukola kumwana we emizimu nga gikukubira yes kubanga sitaani yangambye nti okuwasa oyo omukazi
Ye Sitaani yajja nanga nze saagenda ne omusamizi nali mu nyumba yange. Sitaani yajja nangamba nanga nti gwe Robert nti wangi bw'oyagala kuwasa omukazi ono ojja kukwata ente ya bbulaaka n'omuzigo omuganda obitwale ewaabwe. Ente ya bbulaaka n'omuzigo omuganda obitwale ewaabwe. Singa nabitwalayo singa mulina. Lwaki? Nze nava buto nga nze saagala bya Sitaani, saagala kweraguza kubanga ekika nali nakivaamu. Nali nava mu kika nakisaparatinga naye kakati mmwe ebyammwe ennaku zino mbalaba mutandise bikwata bulala. Waliwo n'abatandise bagamba nti muddeeyo mu bika byammwe, nti muddeeyo mutereeza empewo zammwe. Naye nze bwe nalokoka ekyasooka ku ngobere yali mpologoma bajjajja. Nina ebintu bingi. Empologoma yanneegaye neegamba nti Robert togenda eyo, jangu osigale naffe. Ekyo kyali ki? Kyali kika. Kati wano ku nsi tewali atalina kika ekimulwanira. Kabebe ba pastor bola baba bali mu bituutu. Abamu ebika byennyini bibali ku mutwe, babali ku mitwe. Kubanga njagala kubabuulira abalokole tuyina olutalo olw'okulwanyisa ebika mwetwava. Ebika ebyo mwetwava naffe twabisangawo biina amaanyi bitukwata bwe tuba tuli amagenda gaffe. Kubanga nze bwe nali mbuulira enjiri ekika kyewaffe kyali kindemeseza ng'empologoma engamba bambi komawo ng'olaba empologoma enkadde zina n'emirevu zina n'ebirevu ezinga komawo jangwe waffe. Naye nze nagaana kubanga nali natunda ki? Nali neetunda mu Bwakabaka obulala. Nali nava mu Bwakabaka obulala naye ngenda mu Bwakabaka obulala. Kubanga Obwakabaka bwenjogerako buvaamu tomala gavuvaamu nabwo bulwana ssebo buyina abasirikale bukwagala. Obwakabaka obwo bwawamba ensi yonna, bwawamba buli omu alina ekika. Ebika tulina ebisolo ebitukulira. Omulala ngabi, omulala mamba, omulala fumbe, bingi ebisolo ebitukulira. Ebyo bye bitukwata ne bigamba togenda. Eyo sijja kugendayo nyowa wanvu waliwo omwana amujjayo otya oba omwana oyo Katonda yaŋŋamba nangamba Robert ky'ojja okukola ojja kusaba osabe esaala omwana nze nja mukuwa kennyini. Nasaba esaala nensaba esaala Mukama Katonda nanyamba nempangula omwana nemujjayo. Omwana mulamu, omwana talina kizibu. Naye nalwana olutalo nze Robert ndikyakulwanyisa ndwanaganye nnyo nga mpita mu yensonga lwaki manyi tusobola kuba tuli wamu n'olaba obuuka bumuneero obuyita gwe n'obulaba ng'obuuka. Ninze maze okutegeera ki ekiri mu buuka kubanga bwateranga kunumba mu nyumba ng'obuuka bumuneero nubwa bulijjo n'osanga bubemberedde ku kisenge ate nivaamu eddowoozi ne lyogera. Nimuvaamu eddowoozi nga lyogera. Kati bana abatakimanyi mwe mubeera waawo nga nze mbira. Omusajja byogera. Nze mbiwulira byogera naye gwe tonywedde yadde. Nga sinywedde sina kyenkoze. Sinywamu ate nywa. Nze sinywa okuva mu buto bwange okuva mu buto bwange nga saagala tamiira. Nanywanga ku toto 24/7 ndi kunomu nga biri awo. Kati nze n'omusambo gusobola okuyitawo olusobola okugumanya. Bw'oba tolina discernment n'otagumanyi. Nze ningumanyi. Kubanga emisambo gibeerawo. Kati kiri kye tubadde twogera nti abalokole mulekeraawo abalokole okuyingira mu biyumba ebikyafu n'otwalibwa omusajja atali mulokole olwa ssente. Olwo ogudde ojja kusigaza kimu kusaba naye nga mwoyo mutukuvu tolina. Tojja kukyusa musajja oyo. Ntandika mpola mpaka nti yaŋŋaanya okusaba. Yaŋŋaanya okusaba. Asooka overnight ezo tozigendamu. Kubanga kankubuli omwana soda. Nze bwe mba ndi musajja nga nina ebyawongo byange kati nkuwasiza. Bwe mba nina ekyawongo kyange kyeneezizika nkusange ng'okijjeewo ogenda kuŋŋamba oti nze nakuwasa. Bwe nakubuuza irizi yange badde wano ojja kuŋŋamba oti ekitegeeza nawe ojja kusinza irizi yange eyo. Kubanga bw'oba wakkiriza okunfumbirwa n'ebyange byonna wabifumbirwa. Bw'oba wanfumbirwa n'ebitambo byange n'emizimu gyange n'amafumu gange byonna byakuwasa. Kubanga Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yegatte ne mukyala babeere mubiri gumu. Kubanga bwe twegatta tubeera mubiri gumu. Ekiri mu ggwe kinkosa n'ekiri mu nze kikukosa. Kati mulekerawo kwekuwudisa okuggyako mmwe abaalokoka nga muyina abasajja nga si balokole. Mwesabire nnyo musabire ne babba bammwe musabe nnyo Katonda abayambe. Mukama Katonda abayambe. Kubanga n'obudde obusaba tobulina. Katonda ayinza kugamba nti saawa nga 7 gw'ekiro zikukosabe
kati ng'omusajja akutadde mu kifuba kati ddala tugenda muvaamu tugenda okusaba enkala kati esala mu kifuba awo n'enkala kati esala mu kifuba kati weewaawo tukkiriza tulina esaala gy'okusaba nga eri silent tusobola kusaba esaala eri silent naye sometimes waliwo twetaaga okuboggula waliwo twetaaga okuba tosobola kubanga ekizimu kizzaawo nti silent nze nakiraba kubanga na testinga byonna mbimanyi waliwo okwewaayo n'osaba nga silent waliwo ate woteekwa okuboggula nga sebo sitaani okumubogolera genda mu linnya lya Yesu kubanga nze bankuba spells nga ndi ku kitanda kyange akasajja kankuba spell ani yaku akasajja kankuba spell nga ndi ku kitanda kyange ng'ozuulira zijja zikuyingira naye nange nenzigaadinga nzuulira zinyingidde nange enzizaayo nenzuulira zinyingidde nenzizaayo naye neebaza Mukama Katonda nakawangula nenkawangula ng'azinkuba siri mutulo ajja ku ddirisa n'atandika kutakola bwe kowira ng'atakudde aba asindika spells n'ozuulira zikuyingira physically n'olwana n'ekitulwana naye kyokka omukazi gw'oli naye mu buli nga takimanyi tamanyi ky'oyitamu fe abasabye ab'amaanyi tetulina budde bwetwebaka kati sisobola kuwasa mukazi munafu bwe naawasa omukazi omunafu ajja kgenda njogerere musajja owange musezi musajja wange tebaka kubanga mutuufu omulokola omusabi Katonda nga yakulonda tosobola kwebaka webaka katono biki ebyo by'osabirasabiranga buli kanaku ebyo olina ebikulumba sitaani buli bwakulaba nabagamba nti akabonero olimanyira nti olina amafuta oba oli mulonde z'entalo bw'omanyira nti oli mulonde bisitaani bikulumba nnyo omanyira nti oli mulonde ebyo byonna bibeera bya struggle teri kintu kyogenda kufuna ng'oli ku mukeeka buli kimu kyonna kiba kyakulwana buli kimu kyonna kiba kyakulwana ate bw'oba n'omukazi atali muloko timusobola kukwatagana mubeera mu kuyomba buli kimu timusobola kukwatagana kubanga essaawa z'okusaba baakwagala mu buliri gw'oli mu kusaba ayagala mu buliri obeere mu kifuba tovaamu naye gw'oli mu Katonda eddoozi lizo ligambye genda osabe kati oddala ogenda kumuva mu kifuba kigenda kubeera kiti balokole mulekerawo okuzannya kino buno obwakabaka bwe twayingira buyina amateeka gaabwo malala gaawukana ku mateeka ag'ensi kubanga amateeka g'ensi ajaga nti obwotuuka mu buliri gw'omulokole olina okunyweza mukyalawo kubanga bayibuli egamba bayibuli ekyogera negamba temumangana muno bw'aba waayagalidde wonna kola ki muwa kati waliwo ngafe abalokole kikwetaaga kwesaddaaka bw'onoobeera mu bintu ebyo mubeera mu bintu ebyo mubeera mu bintu ebyo olina kudikina muganda wange saawa zakusaba ayagala kudikina saawa z'okusaba ye ayagala kukola ki kudikina naye nga gwe mwoyo tukubaze nagamba nti genda osabe waliwo omuntu afa yakuyita mwami waliwo omuntu afa kati ye noono naye gwewebase naye waliwo ekimugamba omufa nange ayagala omuweemu tukoleganda wange nabbi tukulukusenga abasaaga essaawa tugikonodde so story y'ekinnya abantu banagamba abannayuganda bamanyi yotagamba wakiki ne batobola otegeera ate obudde weebuli mbadde nkusaba story yakiri ekinnya tugitandike mu paati ey'okuna so for now mbadde nsaba obasiibule tusisinkane olungi mikwano gyange banyinaze bataata bamaama bawala bange batabani bange mbebaza nnyo okuwulira ekigambo kya Mukama kino ekigambo kyemuwulidde sinze ebigambo bino si byange si bigambo bya mmere si bigambo bya kwagala ssente bigambo bijjudde okwagala njagala ekigambo kino akiwulidde ekikwate funa engeri y'okulwanamu n'owangula osobole okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda oleme kugamba nti nasaba ebbanga ddene nasiiba ebisiibo byange naye okomekereze ng'ogenze mugere nange byonna bikufudde busa twagala kubeebaza mwebale nnyo okuwuliriza tukyalina bingi story ya leero tugikomeza wano Mukama Katonda abampeera omukisa Mukama wabikula amaaso Mukama abampeera amagezi abampeera okumanya n'okutegeera Mukama bawa omukisa bye bye abagala okwogerako naawe tubawa kanamba kasimu bakusumbuleeko abagala okwogerako nange nina omwana Mukama alina kyeyampa nina omwana ali Saudi Arabia eyo jo yankubiddeko nagamba nti mulwadde nnyo naye ne musabidde busabizi kigambo kimukyuka ne lweggulo yankubidde naga nti awonye ateredde kati ali bulungi abagala kusabako wamu nange
nze bwe mba nasaba n'omuntu ebigambo byange si bingi nnyo nsobola kugamba nti mu linnya lya Yesu ekibadde kikuliko kikuveeko owonyezebwa n'owona. Abaagala kusabirwa enamba yange eri 07 5 55 09 6 Didemu 0756 55 0966. Bw'oba olina ekizibu osobola okunkubirako. Nabagamba nti nze sina kifo wenkusinkanira, nze mbeera kira bulindo wembeera, sinafuna kifo wensobola okusinkanira. Okujjako gwe bw'oba olina ekizibu osobola okunkubirako oba osobola kumpita woli ne tusaba sinafuna kifo. Mukama Katonda abampeera omukisa, Katonda abankuumire, Katonda abawa omwoyo ow'okumanya amazima, mutegeera amazima. Nsaba Mukama Katonda abajjeemu enzikiza, ate mulekerawo okwerwanira entalo. Katonda omutukuvu ajja balwanira. Bye Mukama abampeera omukisa. Weewaawo Nabbi Roberto ebwato bwakoze olunaku olwaleero ajja kujja ye kasaana agende eyo n'atereza ebintu bye ng'ajja kuba bingi byamanya ate binjagala akole ki abibawo expo yo weeri kati gwamunyumirwa subscribinga sharinga ne munnoomuwe naawe anyumirwa abalala mulina omuze bw'oba onyumirwa ono bw'otuuka kw'oli ng'oli omuvuma nti njagala oli wuliriza osengejje kano kalinga katale ogenda okugula ng'eriyo ennyaanya n'ebbiriŋŋanya n'entula naye ng'oyagala ntula kyegeera ate ne expo ekyaza buli omu naawe n'oba oli ng'olina ekyenjawulo ky'osobola ogamba na Uganda tetufaayo ku ddiini yo nzikirizayo na kikula kyo tetuliwo okuteekawo platform buli omu ayige oba asomese. For now tugenda sinkana eno party yakuna twakakola story nnya ne Nabbi Robert so tukyaleeta endala tulindirire. Bye. Expo TV to the world.